Coming up on AC Media. Nasanyuka nnyo nga nkubidde kuba abakazi basooka kunvuma nga bagambo yayo twononera abasajja nga bo balina obwakabaka bwabwe baagala bazimbe obutagenda kubaawo nkya kuba abasajja banyigirizibwa nnyo naye Evans esaasira mukazi kubanga ffe tulina kyakyali muki mungi kantu kati nnyo susususu nga bagamba bambi omukazi abonaabona alina n'abaana bo ne babulwa Eva omuntu abakola ki aboogerera ate ne kiba nga kitu tekisigala tekituyamba era osigala olemereddwa abaana bo ne basigala nga bakola ki kale neyanziza nnyo neyanzeege saba obeera omukyalo w'empisa eri omwami watono banga ojja kuba onswazizza kyonna ekigaanya okubiranga essimu nja kubaawo inshallah kale mukazi neyanza nnyo neyanza. Coming up on AC Media, we inspire. Nalongo mbuliza kuba tulaba abantu tubanjulire n'ensonga lwaki tuli wano. Mbalamusizzaako mwenna abandaba nze Nalongo Kitone Nampijja owa Kitone Space and Wine oba Nvanungi Motors muko omusajja omuddugavu neyongedde okulumya Vicky ne banne naye nga omuntu atalina amwagala sina kigambo kye ngenda kugamba kuba obukoosi oli bubi mu ngeri yonna oba bubi ndaba nno kale nga nebaza bannamawulire mwenna abazze munkozi obulungi obutakola ki obutagambika emmengo wano nali ku live emu nga nsaba gavumenti enfunire ekifo ekinene wensobola okuyambirako baka abasajja okuwonya obutabanguko mu maka n'okuyamba abaana b'eggwanga okulaba nga bateekateekebwa okumanya nti mu bufumbo bakolayo biki olw'okulwanagana okungi kwendaba buli lunaku omukyala nankubira essimu naŋŋamba ndi mmengo wano ku Muteesa nze baliza emyaka gye mmaze mu kibuga mbadde simanyiiyo kuba sitambula ne mugamba obadde oyagala ki maama naŋŋamba ndi mukyala mufumbo naye kati ne mugamba obadde oyagala nkole ki ku ggwe naŋŋamba mbadde nsaba kulabako ne mugamba muko omusajja tebamulabaalaba wabula oba olina obuyambi ŋŋamba ku simu nkole ki nkuddemu n'asooka yeekuluntaza nange ne mmujja ku simu yange baza yagigula enkera naddamu nankubira naŋŋamba maama kyenkwagaza munaye badde nyina ekirabo kyenjagala okukola ki konze ekirabo ki maama manyi njogera nnyo maama naŋŋamba nkulabidde ebbanga naye olina kyokoze gyendi n'amaka gange mbadde nsaba ekifo kyewasabye sikirina naye nsaba nkufunire woofiisi kati nze singa mbadde olina woofiisi nandibadde nzijjawo buki buzi naye kati n'okundaba toyagala kundagirira gyokola ki gyobeera ne mugamba si butayagala naye maka ga bba wange tetulisiivinga buli muki naye yanzikiriza ku simu bbawo obuyambi mbuulira mbukuwe naŋŋamba nedda maama oyinza okukkiza ne nkufunira woofiisi eyo abantu bonna ne bajjanga ne bakusangawo ne mugamba nsobola okukkiriza yakuba mbadde nsuubira ekifo nga kiki olw'obwetaavu bw'abantu benfuna ku simu yange naŋŋamba nti jangu wano emmengo ne mugamba sigenda kujja leero mbadde sikirina mu pulogulaamu yange niye nsaboddemu nzijukizeeko enkya ssaawa 7 Akuwa yakujjukiza. yes kubanga abantu abasinga balimba omukyalo oyo yali wampisa nnyo yaddamu nanzijukiza ku ssaawa mmeka nsaba omukyalo oyo mumumpitire mwebazeeko wano ensi emulabe yakola ekirungi ku lw'abakazi banne mumpitire omukyalo oyo gyebaleko nnyabo nyinyonyodde abantu obugubi bw'oyitamu okunfuna balabanga nze olugezigezi olungi naye baka abasajja tuba ne terms and conditions nkuyisa okukusiimira mu mawulire enseera omukazi yali ow'ekisa gyendi n'abantu abaki naye njagala ombuulire lwaki wampa woofiisi eno bantu banjagala ennyo ntyamu bange yalina osinga okunjagala wagimpeera nsonga ki entuufu saagala ate omala ontawaanya. Nalongo Kitone nali mu followinga nnyo era nga ku TikTok video bwe wensinga okola ki okwagala nensooka nengamba omwami wange nanga ndi omukyalo ono ngaavaamu ebintu byamakulu abalala bye batakola ki bye batayina nengeti nga inspired n'ebigambo byakola ki byabuulira eggwanga engeri gyendi nti nange ndi mukyala mufumbo ne munoonyaako ne mufuna ne tumiitinga ne tufuna idea nenga nti ekitono kye nnina kamuyambeko kamukwasizeeko ne tufuna ofiisi eno gye muzze leero tu unveilinge ate okubanga amiitingirawo abantu ab'enjawulo omanyi naddala ffe abakyala abafumbo ensonga zaffe si kirungi kuzikwatiza mu kkubo toba ku simu oluusi ebintu ebimu ebyokusimu tebikola ki tebimala so Nalongo Kitone ne ŋŋamba akatono ke nnina
kakwasaganye wamu nemugulirawo office abantu basobola kubanga ayina ekitebe ekikulu we bakola ki we bamusanga kubanga nti wanjawulo idea yo nnungi nnyo era nsaba mukama banange akwongera amagezi akwongera amaanyi ofuuke ow'amaanyi n'ensi endala zonna si wano wokka mu Uganda naye nsaba bambi ofuuke ow'amaanyi kubanga ebigambo byo wallahi by'amaanyi nnyo 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 bitasiza abantu. Nsanyuse nnyo nga mukazi gwe ozze n'ompeera obujulizi bayizawo abakazi tulina ekizibu tulwawo okutegeera ffenna nasanyuka nnyo nga gwe onkubidde kuba abakazi basooka kunvuma nga bagamba oyo twononera abasajja nga bo balina obwakabaka bwabwe baagala bazimbe obutagenda kubaawo nkya kuba abasajja banyigirizibwa nnyo naye evensi esaasira mukazi kubanga ffe tulina kyakyali muki mungi kantu kati nnyo susususu nga bagamba bambi omukazi abonaabona alina n'abaana bo ne babulwa eva omuntu abakola ki aboogerera ate nekiba nga kitu tekisigala tekituyamba era osigala olemereddwa abaana bo ne basigala nga bakola ki kale neeyanziza nnyo neeyanzeege saba obeera omukyalo w'empisa eri omwami watono banga ojja kuba onswazizza kyonna ekigaanya onkubiranga essimu nja kubaawo inshallah kale mukazi neeyanza nnyo neeyanza woofiisi wamuwadde ekifo okutandikirawo myezi 23 egisooka oba wamuwadde ebbanga lyonna? Nalongo office nagimuwadde paka yo walituka nangamba naye wabanga wali ebbanga lyonna mukwana buli kimu renti buli kimu nja bisasula kyonna ekyetaagisa nasooka nentyamu namu meetinga nga mweru neŋŋamba ayagala kunkola atya Saalongo yandigambira ndi Nalongo ono muddugavu katulabe omweru naye omukazi ono alinettira kale maama neyanza nnyo neyanzeege kakati mwami Vicky nsaba okkirize Futures Band olwajjamu omungi nsaba omwami wange mukkiriza ajje wano njogere bulungi kuba mugumu nnyo nga nyina akanyama abantu tebamumanyi ye Futures Band ozenga otukonya mu nsonga bbiri otugasa twagala okufuna Saalongo wa Nalongo mu mbeera omwana ono kati Futures Band kazze ne Saalongo yajja bitomuku omu totabula bintu balamusizaako nnyo abatulaba n'abatuwuliriza amannya Kansala Seguyadda okuva e Makindye ng'era ndi mukulembeze ku kyalawo Kibuye 1 era mu Makindye yonna nze chairperson wa Nup Caucus. Mu budde buno nga ndiwo ku lwa mukyala waffe mukyala Kitone Nampijja era nga yenze Futures Band okuva ku Nvanungi Motors. Ku Nvanungi Motors nkolayo nga CEO wayo era mwenna abagala emmotoka enkadda ku akayiseewo jangu ku Nvanungi Motors. Ekya Saalongo ndowooza agezezaako kibannyonnyola abeera bize nnyo bannange ate obwa bize bwe bwa nnyonyi. So ekyokubeera nti ebiseera ebisinga atabeerawo kiri nti abeera ku nnyonyi. Ensonga lwaki Saalongo essaawa zino taliwo. Saalongo yanzirako yankomba enziro ku mugongo naye essaawa zino anzaaliwo ku lwa Saalongo kubona omukyala waffe era balamusizaako. Vicky okyabanja kati tugende mu maaso. Si kyabanja tweyanziza nnyo wanje kale nebe weetuulira kati Nalongo bange tomutuuza nja kuba wamaanyi nnyo ng'ali wano. Nalongo wanje ebigendererwa bya offices zino bigenda kubeera bitya? Bigendererwa ki? Si bigenda wabula bigendererwa ki ebyakozeseza office? Ebigendererwe lwaki nasazeewo mpeeyo obudde ku ofiisi eno sijja sobola beera nga buli lunaku jasobola okubeera ngawo ku Mande Olwokusatu n'Olwomukaaga kuba nyina ate emirala gye nyina okukola ki gye nyina okwasaganya naye nalabanga nnyo nga abakazi basuula abaana olw'ekigambo kimu nti omusajja wange yakoze eki yayenzi kyokka ate asudde omwana mba ndi eri ewa Saalongo okumwala ngagamba olinayo ku ngoye enkwolezeeko nnyabo nagenda okubabuuza nga nti naye lwaki ng'olina omwana ki ekyatuukawo omwanti omusajja yayenda gye simanyi yazaala ebweru kati nze ateddiranga bye omusajja bw'azaala ebweru kati nze owente nnoba ntya. Nagenda okulaba nga bye ŋŋamba abantu abaninaanye neetaaga obigamba ensi yonna buli muntu ategeere nti ekyo ekikuluma olwaleero waliwo gwe kirumye ne bakimuddamu ate n'asigalawo abaana be ne bakola ki
funa obudde akyalina nnyoko nga mulamu omubuuze naye tatono we wamufunira yakukola ki bw'onaafuna omukisa oguwulira maama wo bye yagumiikiriza gwe okule ng'olaba kitaawo n'ennyoko ojja kwewuunya nga tewandigumiyadde emyezi emeka naye nga ye maama wo waali era okuza omulaba nga tatawo omukola ki gwe ki ekigaana okugumiikiriza osobole okukuza abaana bo olina ekigambo obwedda kyombuuza nyagoddemu okimbuze mu kamera lwaki saagala kumpita senga awo tugenda tuukawo ennaku endala offices zotagenda kubeera nga gwotuddewo egenda kubeera nsigale obanga nsigule wagenda kubeerawo wano manyi kiri mu luzungu mwami babayita batya abatulawo wano eno kati wagenda kubaawo sekuritalawo ajja okubeera nga awandiika abantu ababaze nga siriiwo n'abo abakubye ne batakwatibwa nze nga basobola okujja nemanya nti waliwo abantu 10 ne baba bazze ku lunaku ndaba nga basusse obungi nsobola okunyigiriza kuba nze neekozesa muko omusajja tebamukozesa ne ŋŋamba fikyazibani nti nfunire awanvuga ntwale ndabe bano abaki ndabe bano abantu kati ne tuba nga abantu wannoonyeza siri muzibu nnyo wakola ki wakufuna yes ekirala offices bwezi titukiisanga nga zibeeramu nnyo basenga kubuulirira mba mukyamu bwe nkugamba nti okuva ne leero gwe nsenga Naalongo kitone saagala obitabule mu Luganda ekitiibwa ekisinga obunene kye kya Naalongo tebakyongerako kintu kyonna toyinza kuva ku Naalongo aye nodda ku Ssenga oba ogudde kibanga kuva ku pulezidenti nodda ku bwa vice kyoyagala okubeera nze pulezidenti eno mu bwa Naalongo seetaagako nvandiirwa zonna kuba ekyo ekitiibwa Mukama yakikola ki ye yakimpa ate ebya Ssenga ebyo sibyagala bulungi lwa nsonga nti abantu ba Ssenga bano be tufunye Uganda simanyi bwe mba nkyogera nga sibakubye naye bananyambalira abalala bajja kubanziriramu nze muko omusajja sijja kuba na budde bwabwe abeerawo nga yesenga nga talina musajja gy'afumba naye nga addira experience gy'ayiseemu ku lw'abasajja abangi najja n'agisomesa omuki naye nga talina gwagumiikiriza kuba abasajja si bwe tubagumiikiriza bugumiikiriza Saalongoako gye nogamba n'ekyo okikoze nogamba naye inshallah ajja kutuuka okireke kati ate bo basinga bibalema n'awunzika nga talina kyagumiikiriza nga talina musajja gwogamba nti onnamuzaalidde abaana naye olw'okuba yalaba bangi najja akisomese gwe okikole nga ye yali mukiwanguliramu abantu babayigiriza kwebaka nabo mbwa nti omusajja bw'oyingira ekisenge simanyi n'okubasama n'okola bwoti babayigiriza kuyingira kiki tebabayigiriza omuntu obe otya n'omuntu nga tomutamye nagenda okulaba nga ekibonyabonya abakazi n'abaana baabwe si kisenge kiri kuba omuntu watuukira kuwasa kitegeeza ebyo byokola byabeera yasiimye atwale ewuwe kati naye bwe batuuka eri embeera ez'obuntu ziremanganya abantu okubeera awaki awamu ekyo nno kyekyanzija mu maka g'omusajja nzije nnyambeko abantu butya bw'osobola okuba n'omuntu nga tomufuukidde kiki kizibu era saagala oŋŋambe nti Ssenga gundi nedda nze siyigiriza abantu kwebaka na balala ate nga nkimanyi nti omuntu alina okwebaka ne bbaawe kuba yensonga lwaki aba yakuwasa naye obedde otya naye nga tomufuukidde mu kugumaka ge okitegedde ekigambo ekyo sibagamba nti mbayisaamu maaso naye nze siriwo okuyamba abantu kwebakaŋŋana nabaki ndiwo okubayamba nti omuntu osobola otya okuba ne bbaawo n'ozaala omwana n'ozaala addako ng'osobola omugumiikiriza nga tokompuleyininga toyomba nnyo tofuuse kyalaani makaago bw'oyogera bwotyo obanga agamba nti basenga b'ennaku zino bonna abasinga kumpi babuulirira abantu buliri bwokka tebababuulira neeyisa ekyo tekigenda kulyetingawo olutalo wakati wona ne basinga abali mu mulimo gw'okubuulirira anti abannayuganda mulina obuzibu amazima gabayisa bubi ate nze Eva kyova olaba mpagira alien skin mu bayimbi Eva nze mbeera nze saagala nnyo obulamu bwakubuzaabuza bw'ate kati ate kanyambala olugoye olulungi kubanga ngenda kulaba gundi yambala olwo lwoyina lwaki weyazika olugoye kulw'okulaba omuntu omulala otambulira mu bulamu obutali bubwo bubeera so expensive kuba oyagala ofaanane kati olaba oli naava musiraamu ono si musiraamu teyeebikkirira kati bw'otambulira mu bulamu buli obwakakaaya nze ojja kusanga nkasudde mu kkubo kuba sibimanyidde ye ne bw'ogampa kati nkaleka wano kuba si yenze ye ate ye azze nako mpaka wa Eva mbeera nze Naalongo kitone nampejja era ngenda bagamba bituufu ko ye bakola kale gwe ababeddemu ebbanga bakola ki mpaayo babiri ng'omanyi bbaawe Naalongo wanja ofiisi eno egenda kuba etunda product yonna obanga ebuulirira bubuulirizi
kyensobola okugamba nti mu bbanga lyemmaze abantu batuuka okuba bano nga bandaba maze ddene nga njogera n'abantu nga naye abasikale tebakola ki tebandaba kuba tewabeerangayo kamera gye mbadde nga mbabuulirira nasose nentula nemanya ekiremesa bufumbo kiki abakazi tulina ebizibu bingi bingi ewaka eyo abamu ne baluzinga ebintu bingi mu bulamu nga tebyetaaga kuyimirira ku tv wano kwogerako bigambo binene kuba n'abaana abato kati balina essimu okitegedde nga yeetaaga kujja Mmengo wano eno tunnyonnyolegane maaso ku ki era n'abasinga sikyabaddiramu ku ssimu zange olw'ensonga nti mbaddiramu ku ssimu nga sirina woofiisi ate nga saagala bajje mu maka ga Ssaalongo olw'amateeka n'obukwakkulizo ssanyu gyali eri ne banne nga waliwo yemba saagala obudde bw'abaana bugatamu ate bagenyi bangi kuba baba bangi naye nga gwalina ekikuluma nga tonnasiba mugugu kusuula baana bo neyo gy'ogenda tomanyi kiriyo mukwano sooka ojje tunyumyemu ekyo kyolabanga ekinene waliwo akiyiseemu n'azaala n'abaana abaki abalala mwagala abasajja tebatuwa bino naawe osobola obikola n'obyetuusaako ate ngayo oli mukaani mukamusajja nze nyinamu akasente tebanfuga waliwo alina buli kintu ng'alina apatimenti alinamu ssente yasoma naye nga bbaawe talina n'apatimenti n'emu naye nga amubuuza afukamidde kuba omusajja tebamugula ebyo bisobola okubikola n'obifuna naye omusajja tebamugulaayo tolina gy'ogenda kumujja osanga jjemba osasulayo ssente era abakazi bagula abasajja n'obonaabona naye mukole nnyo muzimbe ennyumba bazibakubiremu kale nze bbanga alinkubiramu yiye ne bagamba nti Ssaalongo yamujogera wuwe okitegedde ekirala woofiisi eno ekansolinga abafumbo abaagala okubeera ate njagala n'okufumbiza abo abatannaba kuva waka nammwe abasajja abatannawasa mujjeewa Emmengo nyina okugoba ebintu ebijja mu nsi yange mbusimanyi omukazi afumbirwa omukazi ebyo sijja biganya kubaawo baligana Nnaalongo yali luddawo kyenva nyina okubayambako ndabe nga abasajja muwasa n'abakazi bakole ki bafumbirwe bajje Emmengo wano mbateeke mu kitabo nkakase nga muzeeyo wasa naawe kuba simanyi mukazi wo emyaka egikola ki njagala abaana abasoma ate mbeetaganya abasekendule nyina omukyala wano gwe njagala abambuulirire ebyobuwangwa bwaffe n'ennono kubanga ndabye abawala bangi abasajja amasimu ge bakuba kyokka ekyewunyisa ebigambo abasajja bye boogera tebabigamba bo naye ate bebakuba ne babikompleiningako neŋŋamba futures bani nnaku zino nga mwafuuse bagezigezi abasajja bankubira essimu wano n'agamba muze mukazi wange simanyi teyakyama mu nsiko simanyi biki nimugamba seba wate gwani yagikugamba ensiko mubagikyama mbwanti ndi musajja mukulu kale kyenjagala ab'amasomero batuyambeko gye bali wali watajja kunsanga Mmengo nga bali wala nnyo naye mufune basiniya wumani mu masomero bayambe ku baana baffe abawala bamubuulire nti omwana bw'aweza emyaka 13 akola bwati ne bwate kuba tuli mu Buganda lwaki abantu twerwanako okumalawo obuwangwa bwaffe nga twabusangawo nammwe abazadde nemukola ku baana bammwe ttima tona kyosobola kugamba mwanawo kati nyina eginsesa mwami omukolo ogujja ewaka nenzigyayo akagomesi nenteera nga maama w'omwana ne maama w'omwana oyambala otya gomesi nga banjula muwalawo nga tomugamba nga yadde ekigambo n'ekimu ng'omukazi kati gomesi eyo oba oyambala yaki era baba batwala ki naawe kyebuuze maama w'omwana oyo batwala ki kyotabuulirirangako basenga ennaku zino baafuuka baddi nabo bennyini basenga baafuuka bazibuzibu okuggyako senga wasanyu yekka yakyalina obudde bw'omwana wange senga basasula mmeka woofiisi mwese kyagala mumbuulize kumujja kumpunzi woofiisi esangibwa Mmengo wano buli muntu bankubira essimu Nnaalongo nyina ebirabo bye mubireete wano ku Muteesa nze nja bisangawo njayiya bwenfafagana n'ebirabo byange oba nga mbyetikka oba futures etere omuntu yenna bwonna bandi oba onfunye bw'osanga oba onfunye Nnaalongo wali abatasobola kujja wano tegeza bali eri bakola batya okusanga abali ebweru abali ebweru nagenza okubala abalamu nga loosize bakankolerera ku ssente z'abaze nga ssente ezo tezibalika kuba bakozesa data mungi olunaku kati abali ebweru abo balina omukutu gwe bandagirira baguyita imo omuntu akukubira nemunyumya buki bulungi bajja kumpeereza nga ssente ezo nguleko data ankubire kuki ku imo lwaki nti ye ali wala ate ebintu by'ennyonyi mbimanyiko akatono si byangu luzungu abatali mu Kampala nga tasobola kujja ku woofiisi yange nyina enteekateeka mu maaso awo era mwami ngenda kukutumya ddala oyogereko ne Ssaalongo nzikirize
njagala tegekayo emisomo egitambula Uganda yonna, simbule Kampala, Jinja, Masaka, Mbalala, Kasese, kuba bategesi mbalina wano, nyinawo Jemba batiwe event, nyinawo Namaliri ne Brian. Banga sija sobola kwetegeka endonge stress nga sija kuba ngateze nzija. Abantu bonna abajja wano bakolerako mu kyama olw'ensonga nti nkubiriza nnyo abantu ebintu by'amakago butagenda mu bantu bangi. Kitegeeza omuntu ayingira mu ofiisi eyo munda bye tunyumiza eyo munda tebifuluma bweru era kisigala kyama. Wangi taata naye makona siri kusonyiwa nze mbayizawe mu bulamu sibeerangako bulungi era obulungi bwange mbufunye nga nyina Ssaalongo ne Futures Band bwe bulungi bwange olw'ensonga Jedi Kiwewa yannonda ne Kikofiya ne banjola awo nanga sina bazadde bange kati njagala ombulira obulungi nabufuna dde kubanga nalina emyaka awo gyali 12 nenkula nga tubeera wa muzeeyo Maganjo ate mukazi we nga naye atubonyaabonya nnyo eyo nayo ne watulema ze neewunya ne Jemba okubanga munene eyo nayo ne wagaana ne tuyiiya bwe tuvaawo kati kitegeeza nti ndabye nnyo omwana omuwala nga nkula n'embeera z'alina okuyisibwa mu kinkakatako okumuyamba kubanze singa abasajja abanola tebanjola bulungi sandibedde Nalongo waddi olwaleero ate abazadde b'ennaku zino bali bize tebakyalina budde bw'abaana naye obw'ebidaala nga batwala omwana babukola ki babuyina naye nga batwala ekintu ky'otamanyi naawe tokibuulirirangako tokituuzanga wantu wonna kale mazima owaayo ki waliwo abakyala abatulugunyizibwa abasajja naye ng'embeera batulugunyiziddwa wajjewo yeetaaga oluusi ddagala olina eddagala ly'ogaba teri bufumbo nga bubeerawo lwa ddagala nga bwempu yabagamba nti bba wange tamalaako biki teri musajja atamalaako ate wamufumbirwa otya naye abasajja bano babeera bize kati nze ngenda empya Futures Band ne Ssaalongo bakuba pulaani za buwumbi kati ekyo kasobola omumalako emirembe singa nawe batomuwadde mirembe naye nkiddamu nti omuntu yenna ng'ekikutawanya mu makaago oba kiri ku ggwe muntu oba kyetaagisa kigwe jangu emmengo wano kuba watajja kusobola kuba simu agambe ti Nalongo nze simanyi siina kino Nalongo kino simanyi kyakendedde simanyi bbiiru baazisazeeko buli ekikutawanya ng'oli mu bufumbo janguwa ekyo nakiwa nnyo obudde ne nkitegeera wangi abasajja abanoonya n'abakyala abanoonya bakole batya bajje Emmengo ku Muteesa wano nyina ekitabo kyange wano Bridget yakiina kya Black Book gwe wootuukira wano amannya go n'ebikukwatako n'ekyomusajja kyokola ki kyoyagala tewali ajja kulaba yadde ekifaananyi kyo okugjaku oyo gwe ngenda nyimya naye ng'anoonya omuki mpaka bwe ntuuka ku siteepu ebayita mujje wano mwerabeko maaso ku ki oba muli bweru oba muli luddawa njagala mukakase nti nze mu Uganda nakula maama abeera ne taata so si ebyo byempulira kyokka ate bayibayigiriza ane musigala nga muli baavu nga muka omusajja mbasinga okuba obulungi kale ne simanye mubifunamu ki mbalage woofiisi anti kati obuzibu bampayirinze kati buno bunaatuuka